Omuntu okuloota ng'agwa mu binnya kitegeeza ki? Oba singa omuntu aloota nga alaba Ttoyi oba ng'oyingira mu Ttoyi oba n'olaba ebinnya byonna oba kinnya kya Ttoyi bitegeeza ki? Akati twagala tuwulirize bulungi nnyo ekirooto ky'omukyalo ono yeddira emmamba. Osanga naawe kisobola okukuyamba. Akati omukyalo ono agambye nti yaloose ng'alaba alina w'agenze waliwo ekinnya kya Ttoyi. Agambye nti mu kinnya ekyo yasseeyo n'avaayo. Omukyalo ono agamba nti mu kweyongerayo mu maaso n'asanga embugo nga nsibe nga nnyingi n'obuso. Embugo ezo nazo n'aziyitako ne yeeyongera mu maaso. Akati n'asanga omwami ng'alina w'atudde. Ewali omwami yalabyewo obuleku nga bungi busibe nawo n'ayitawo. Mukazi gwe ogambye nti n'osanga omuwala ng'akutte omuwala n'abaako akantu ke yakuggyeemu wano mu mbiriizi yakakusiseemu n'owulira obulumi n'obugigi ewantu waasisa akantu ako mu kirooto. Akati wadde okyawulira obulumi ne zireeta omuvubuka yadde akutte essonko ly'ekkovu n'alikuyisaawo obulumi ne bugenda. Ogambye nti wagenze okulaba ng'oli mu bantu bangi bakuŋŋaanye, buli muntu eyazze n'akuwa 2,000 n'obeebaza. Akati omuwala gw'obadde naye n'omubuuza nti ono omwami muwe kuzineeza ng'oba ogenda mmuwa ssente. Omuwala n'akugamba nti gwe muwe, kati n'oddira 2,000 n'ogiwa omuvubuka n'omugamba mpa baalansi. Akati ogambye nti ne weeyongerayo, omuwala ono yalina eddagala lye yakwadde n'olinywa n'owulira ng'emmeeme etankuuse. Omuwala n'akugamba nti ogenda kubeera jjajja, n'owulira nga kikwewuunyisizza nnyo. N'omubuuza naawe oli jjajja? N'akugamba ye. N'akugamba n'omubuuza ate oli omwami? N'akugamba aa ogenda kubeera jjajja. Akati kankunyonnyola obubaka bwo buno kubanga bukulu nnyo. Ekitundutundu ky'ekinnya ekya Ttoyi wasseeyo n'omala n'ovaayo. Bakugamba nti ekinnya ly'ekkubo. Ebinnya by'olaba ly'ekkubo lyo. Ojja kumala kumanya binnya. Ebinnya bye bya Walumbe, ze nnyanga za Walumbe. Era kye kikulaga toyireeti abantu abaloota nga bagingira mu Ttoyi. Ekinnya ze nnyanga za Walumbe. Ojja kumala kubikka kinnya ekyo. Okubikka kye ki? Kwe kugenda n'obikka ennyanga za Walumbe ttanda. Bakubanja okubikka bagalya ekkubo okugenda ku kiddako ly'ekkubo okumanya ebikwatagana mu bujjajjaabwo. Byebinnya kye kinnya ekyo kye wasseemu n'oyitamu n'ovaayo. Ojja kuyita mu kinnya. Olina kubikka kabaka okulaga ekiddako. Okitegedde? Kakati wasanze embugo nga nsibe, egyo gy'emigugu gy'abajjajjaabo, ze nsonga z'omuzimu omukulu jjajjaawo azikulaga ogwo mugugu, ze mbugo ensibe, era nga obanjibwa okuzitaggulula n'okuzisumulula n'okulambika ensonga z'abajjajjammwe. Era tweyongera mu maaso ensonga zo zigenda kuzuuka zitya? Bw'avuddewo n'osanga omwami naye nga watudde waliwo obuleku nga bungi, era ogwo nagwo muzimu. Era ezo zonna nsonga z'abajjajjaabo bwe buleku. Akati abo bw'avuddewo, omuwala n'ajja n'abaka akantu kakusikamu mu nnyama oba mu mubiri oba sayidi eno nga mu mbiriizi. Akantu ke yakusiseemu kakulumye nnyo n'ofuna obulumi nga bungi. Omuzimu gukugamba nti olina ensonga ekujigija, naye bw'onommanya nja kukubuulira kiki ekikusumbuwa. Ke kantu ke bakusise mu nnyama n'oli obulumi nga buyitirivu nnyo, kitegeeza nti olina obulumi mu bulamu bwo oba mu nsonga zammwe ez'ekika, naye tomanyi kwe buva. Jjajja wakugamba nze ekkubo nze eddagala.
olina okumanya kabaka bulamu n'ata omuzimu ogwo ne gukuwa arrangement ensonga zago bwe zatambulanga ne gukugamba nti kola kino kole kino sobola okutereera ke kantu ke bakusiseemu mu nnyama ne kakuluma nnyo era omweso gwongedde ne gutambula. Omuvubuka azze n'essonko ly'ekkovu oyo kabaka Ndawula ye ssonko. Ennyumba ya kabaka Ndawula enkulu etudde mu ssonko, wabula essonko eryo liva ku myalo gy'ennyanja egitali gimu era essonko eryo libaako ebituututtu, litera okuba erimyukirivu era ng'essonko eryo lituulamu ekiwuka ekyekuusa ku kkovu. Ssonko eryo liba ddene, ssonko eryo libeera mu gayanja wansi ye wabeera ekiwuka ekyo ekyefaananyiriza ekkovu. Ssonko eryo ye nnyumba ya kabaka Ndawula enkulu era abamu baliroota, abamu balibatuma, abamu baliteerawo Ndawula. Ndawula erinnya lye ekkulu ekkusike ayitibwa Ssonko era buli lwoloota omuntu yenna nga bamuyita Ssonko oba olota kabaka Ndawula kubanga ye nnyumba ye enkulu ng'oggyeko ennyumba ze tuzimba ez'essubi, ez'essanja, enkindukindu, gonna mayumba ge, naye ennyumba ye enkulu Ssonko mwatuule. Ssonko eryo liva mu nnyanja era libaako ebitulututtu kungulu kwalyo era liba ttonde butonzi. Akati envubuka ono azze n'essonko ly'ekkovu, okitegedde? Ssonko ly'ekkovu mweso. Essonko nnyumba ya kabaka Ndawula, ekkovu kituntundu kya maama Nnaalongo era essonko libaako n'obuyembe. Ndawula n'amayembe ge abadde amaze okukuba koodi era nga kugamba nti entambula y'ekkovu, ekkovu bw'oliraba litambula ensonga zo za lubereberye za butonzi, olina zigenda sipiidi ntono so si kufa genjeera, si kutambula, si kukanya kugulu kugamba nti okupapa kwe kumala ensonga oba okukola ennyo kwe kumala ensonga, wabula ensonga zino kwekenneenya, kwebuuza, kuwabulibwa, kulambikibwa, kufuna bulambulukufu bwazo. Ensonga zino ezitudde ku lubereberye oba ez'obutonzi. Essonko eryo omuvubuka lyazze nalyo lituddemu emyeso mingi, lituddemu ebyokumanya bingi. Essonko kye ki? Ekkovu kye ki? Ekkovu litambula litya? Sa terimala ne lituuka gye lyagala. Litambula teripapa, litambula lyegendereza, ate buli olitambula lirekawo omukululo. Si kutambula muwawa, si kutambula ffa. Buli kyotambulira kirina okuba nga kya makulu, nga kya nsonga. Kati omuvubuka aleese essonko n'alikuteeka we basisa akantu kali obulumi ne bugenda, oyo ye Ndawula akuluma era ye kabaka wo omukulu. Bw'onoomanya kabaka bulamu, kye kinnya kino ky'osoose okuyitamu. Kabaka bulamu ajja kukuteera omuzimu gw'abajjajjaabo. Muzimu gw'abajjajjaabo gukugambe nti bulijjo ekikuluma nasamiriranga Ndawula, ke kantu kakusise mu nnyama. Bulijjo ekikusumbuwa nasamiranga bino na bino na bino na bino. Kati awo bw'onoogenda ng'omanya Ndawula kwe kujja, omutegeere kabaka w'omukulu ajja okujjako obulumi. Bwe weeyongedde mu maaso olabye ng'oli mu kkuŋŋaanyizo ly'abantu nga bangi, buli omu azze, buli omu akuwadde 2,200. Bwe buyinza bw'abajjajjaabo obw'enjawulo, bwe buyinza bw'emisambu egy'enjawulo. Kye kitole kya lubaale, olwo omugugu omaze ogusumulula, yentuumu y'embuga eno gy'olabye ensibeko obuso, gwe mugugu olwo ogusumuludde. Okitegedde? Abantu bano abangi buli omu akuwadde 2,200. Kye ki? 2,200 ye lubaale w'okwebakirira. Buli buyinza olina okubuwa obudde ze 2,200 okwebakirira lubaale ebbanga eritali ggere. Tubagamba ebintu bino ne mbiyita ebyokusaaga, naye mutaganjule ebirooto byammwe, mujja kutegeera lubaale ono kiki kyaba ategeeza. Omuntu ffe tufuna abantu oli najja ng'akunoonya naye nga lubaale amutuddeko si wa pakupaku. Eriyo omuntu ajja ng'akunoonya n'alowooza nti gwe Katonda era bwe ndaba kumulangira buli kimu kigenda kuba kiwedde. N'abalala be munoonya eyo, abasawo bangi abatudde mu nnono zino be munoonya
nabo ne basoberwa ekyokubakolera. Oli ava eri olw'okuba akuwulira obimanya ebintu n'alowooza nti oli Katonda era bwe mulabako n'alowooza bambi olunaku lwasoose okujja ogenda mwetalirako, ogenda kudda mu kino okole sayansi biki obwava omulumidde ebbanga Mulangira agenda kunsitula. Si byebyo. Era ne bw'ononnoonya era ne bw'ononzuula era ne bw'onondaba siina nnyo kyamaanyi kyojja kunsangamu. Omulimu gwaffe tuli bamanyi ba lubaale oyo, kukutaputira lubaale oyo, kukugamba byakkola. Sisobola nakukwatako nti oba nzire mu ddagala ate nkunaaze kino ate nkole kiri. No, mumanye amakulu nga mutambula. Temutijja. Bw'oba otambula totijja butizzi. Toga nti gundi ono ebintu abimanyi. Bwe naamuntukako byonna bijja kuba biwedde. Nedda. Oyo lubaale lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka. Omulimu gwaffe kutaputira. Abantu bangi nnyo beewuunya nnyo. Oli ava eri ng'alowooza nti olina by'ogenda omukolako awo. Ate leero ono alabika alina amaanyi mangi. Ono alabika bino ekimbonyabonyereza ebbanga. Ne bwe naamulabako obulabi oswadde. Temutunoonyeza mu kkowe eryo. Bwe baga nti lubaalewo wa butonzi, teri muntu agenda kwetalirako. Teri muntu agenda kuteekako biseera. Era lubaalewo bw'anaaba akulaga 20,000 era tujja kugaa nti weebakaawo. Enkya okeera tuwa obubaka bwafunye. Ne luli okeera tuwa obubaka bwafunye. Ne luli okeera tuwa obubaka bwafunye. Ze 20,000 okwebakirira lubaale. Okitegedde? N'okola lubaale nga byokola obijja ku mutwe gwo mwe tubijja wabula siffe kufumba byaffe. Eriyo olubaale atalagulwa. Ng'omusawo ne bw'onooba mukugu tumanyi era tuli bakugu. Naye waliwo ebintu by'otasobola kukola mu lubaale yassa bubaka. Lubaale yassa obubaka ekivudde mu bubaka ky'otaputira omuzzukulu ky'ateeka mu nkola. Bw'atyo olubaale yo bw'atambula. Abatunoonya nga mutunoonyeza mulowooza nti ono ate mukugu nnyo, ono atajja kunkolako. Ebyo ebya pakupaku muswadde. Ffe tukola ku lubaale yalemerera. Ffe tukola ku lubaale nga yagaana. Ffe tukola ku lubaale ng'ekika kyamulemererwa. Era bwe tukugamba nti weebakaawe emyezi 8, okitegedde, kigambo bugambo. Osobola obutakikkiriza oba okukikkiriza. Akikkiriza atereera, atakikkiriza era ozunga paka, kubanga ffe lubaale tuba tumulabye. Lubaale yalema, ekyamubalemya temwazuula. Waliwo ebikusike mpola mpola kamu kamu bye mwali muyina okugenda nga mukuŋŋaanya. Okitegedde? Mu lubaale wammwe nga wali olina okutuukako mu lusozi egindi. Mu lubaale wammwe wali olina okutabaalako egindi. Mu lubaale wammwe wali olina okugendako egindi. Ebyo byonna nga temwabikola. Mwafanga kusamira, mwafanga kusonda ssente. Omusawo atugambye kakadde, omusawo atugambye okuwanga ejjembe. Ebyo bye mwabangamu. Okitegedde? Era stiiru n'osigala ng'onoonya era nga by'osuubira. Ogenda tutuukako nga by'obadde osuubira. Bagenda kunkubira engoma bayite lubaale ng'ate ffe si mwe tutambulira. Ffe tugatta obukugu nga tubugatta ku kiki ky'ofulumya ku mutwe. Obumanyi n'obukugu ne bulyoka bwolesebwa. Bwe tukuzuula nga lubaale wo tasobola kutereera mwezi gumu, era kijja kuba kigambo bugambo. Teri majolobero gojja kulaba, teri kwekonga kojja kulaba, teri sayansi gojja kulaba, teri kino kyojja kulaba. N'olwekyo abatunoonya ng'ojjidde kuŋŋenze kutereera, onaalabika ebintu abimanyi, onaakola ki? Ffe tubabuulira lunye. Okitegedde? Mutambulireeko ewalala, kubanga ffe lubaale oyo atudde ku butonzi tumumanyi bulala. Wakwebakirira, wampaama, ky'olina okukola okijja mu ekyo ky'olaba. Okitegedde? Wabula lubaale oyo ofuna mutapusi n'amukutaputira. Lubaale oyo bigambo, lubaale oyo nnambiko, lubaale oyo kuwabula, lubaale oyo abaatudde ku lutembe lubereberye nga ne bwe musamira ne bwe mwaza lubaale ne bwe musonda obukadde n'obukadde tajja kutereera. Eriyo abantu abeenyiyiddwa, abeetamiddwa lubaale, baga twasonda ssente, twagenda ku musawo egindi n'atutwala ne ku malaalo, ne tugenda ku musawo egindi ne tufumba ebijjulo, twagulako n'ente, tutaddewo ebya lubaale, emmese zituse n'okubirya. Twagendako ku musawo ejjembe ne lisaba embuzi, twaziteekawo. Kiwanuka yasabako endiga, twagiteekawo. Twazimbako kasubi n'etuuka n'egwa, tewali kye twalaba. Okitegedde?
kati lubaale oyo kiba kitegeeza nti ensamira y'endala. Olw'okuba mwakikwata nti lubaale akubirwa engoma asamirirwa ayazibwa, okitegedde si buli mwaliriro gwa muzzukulu. Abayina emyaliriro kati ng'ogwono nokka mu kinnya n'ovaayo n'osanga entuumu y'embugo, oyo lubaale ne bw'oli musamira, ekinnya ly'ekkubo lyo, bikka kabaka, ate ne bw'omubikka tebiwedde eryo ddaala, bikka kabaka omanye ekiddako, kabaka akuggulirewo otuke ku mugugu gw'ekika kyammwe, ze ntuumu z'embugo. Okitegedde oyongere otambuze ensonga, ze ntuumu z'endeku z'olabye, olwo oyongera kwanjuluza, oyongere otambuze ensonga, kabaka omuzimu gwe yata ye muwala gw'olabye akutadde akantu mu nnyama, oba akusisa akantu mu nnyama nga bugigi, omuwala n'akugamba nti bulijjo ekikuluma n'ekikujigija ebyama bye bino. Omuvubuka akutte essonko wajjidde, oyo kabaka ndawula. Awo wonna ssebo oba toli mu mwezi gumu, kubanga ebintu nga bw'obirabye si bw'ogenda obipapiramu. Okitegedde nga bw'obirabye, okitegedde. Kakati n'osanga abantu nga bayitirivu nnyo balimu wakati, buli omu n'akuwa 2,200 kyeki? Kati nga naawe otambula, Mulangira bakundagiridde biki gw'ogenda aveeri nga atijja. Okitegedde obwavu bumuluma, mirimu giganye, tawangaaza mikwano, azze ebyo ebintu akuyita Katonda, ogenda kubimukolera bitereere, oswadde. Era kyekibayisa abasawo ababbi. Osanga omusawo ng'akusalira emitwalo 3 okukolako, ng'akukolako nga bigaana, kumbe byoloota byo bikugamba. Lubaale owaffe wakumala kwebakirira, kamu gwe muganda, amaanyi gaasaasaana. Bw'onoogagala mu lunaku olumu tojja gafuna, bw'onoogagala mu mwezi ogumu tojja gafuna. Kyekitundu kye baga nti olireka ebibyo, olireka abaana, olireka emirimu, olireka ebyensi, n'ogenda weenoonya. Kyekyo lwe lugero nti bajjajjaffe baatabaalanga ne badda n'eminyago, ne badda n'abaana, ne badda n'abakyala. Kitegedde kyaliwo, baalwana ssematalo biki, ne batuuka n'obaterako abasika. Kati ekitundu ky'obutabaazi kyadda, emizimu egyaliwo omulembe ogwo gye gyazuukuka, gyadda. Emizimu egibaddewo nga bwe yaza lubaale atereera gizze ku bbali. Mujja kusooka kumanya lubereberye kivudde ku ki? Kivudde ku nsi kutambula muwawa, kivudde ku nsi kusobya, ebintu bingi nnyo. Abaana okukyalira ensiko, kati bagenda mu baana bannaabwe mu bisulo. Okitegedde omwana agenze mu nsonga zibatuukirako ku masomero. Okitegedde songa luli abaana bagenze mu nsonga babakoleranga emizizo, emigenzo. Mwana agenze mu nsonga tiyabuukanga masaŋŋanzira. Okitegedde yabeeranga mu nnyumba, era ensonga olwazivangamu omwana asoose obusoose okuzza omukono emabega, taata ne maama beegattanga. Oyo omwana naye bamumala, ogwo omukolo bagumala. Taata ne maama omwana lwazivuddemu beegattanga. Ekyo kikolwa kyakumala baana, kyakumala mwana oyo, obutasoba mabega. Okitegedde kati abantu bangi embuto zeewanise, ate yasoba amabega, ate simanyi embuto zivaamu, ate ayina nabbuguma. Ebintu bingi nnyo ebivudde ku kuseeseetuka ku nnono. Mwana bamuwanga eddagala n'alinaaba, emirembe gikyuse, gya nkulaakulana, gya kkalaamu, gya kusoma. Abaana ebintu byonna babimalira ku masomero, kukyalira nsiko, kukola ki, ebintu ebyenjawulo. Basenga abeeranga, senga gw'otalina ne bw'oyita atali wa kika kya kwata atya ku bukyala. Okitegedde obukyala byama, obukyala byama omuwala byazaalibwa nabyo. Okitegedde nga biribeera bikusike bya mu maka. Okitegedde omuntu gw'otalina bw'oyita kwata atya ku bitundu by'ekyama. Ebitundu by'ekyama mubirabanga ebya bulijjo nti busolo, just busolo, olw'okuba omwana azaalibwa biki, kasolo, b'abantu bakimanyi. Ne akasolo kyeki, kyama ki ekikusike ekiri mu bitundu ebyo? Obadde okimanyi nti bye bituddeko obutonde bw'ensi? Okimanyi nti obwakatonda yabuzzaawo, era ebitundu ebyo ne bisaanawo, ensi eba esaanyeewo. Era obadde okimanyi nti lwaki ebitundu ebyo bye birumbibwa endwadde, empanama, enziku, mukenenya, endwadde z'obukabe, enkambwe, namuzisa ezisaanyaawo ensi.
obadde okimanyi nti lwaki zifumbekedde mu bitundu bya kyama, lwaki tezikwata ku mimwa, lwaki tezikwata ku nnyindo, lwaki tezikwata ku nviiri, lwaki tezikwata ku ngalo, lwaki zeekwese endwadde namuzisa mu bitundu by'ekyama, nti ebitundu by'ekyama ensi teyabitegeera ate yabifuula bya jjenjeero. Abantu badidde ebyama babitadde ku ngulu, okitegedde, WhatsApp, vidiyo, amativi, ebitundu babyanise, babibikkudde, babijjayo ebuziba, badidde ebyama babyanise, okitegedde. Era kyova olaba nga buli Katonda lwabonereza ensi ayitira mu bitundu ebyo, kubanga ye mwe yaleka ebyama bye, mwe yeekwese, okitegedde, obwa Katonda mwe bwekwese. Kakati mu mbeera eyo olubaale ono okusoba n'okuseseetuka kivudde ku bantu okuva ku nnono. Kati abantu tebakyasamirira bintu bya ku mukeeka. Abanoonya lubaale ow'oku mukeeka tubasaasidde era tubasekeredde. Abalowooza nti mugenda kwesonda ssente nga famire baatulagiridde omusawo egindi twaze lubaale tuwange amayembe, bw'aba banja sabo tulizimbe. Muswadde, mwekebere, nga temunnagenda ku musawo musooke mutuuze olukiiko mwebuuze bwe tuba twebase tulaba ki, okitegedde. Baana ki abaloota amasomero nga tuzzeeyo ku masomero? Baani abaloota ebinnya? Baani abaloota nga bawalampa ensozi? Baani abaloota nga bayonsa abaana? Baani abaloota nga bazaala? Baani abaloota nga bavuga obugaali? Nga tonnagenda ku musawo sooka otuule obuuze banno. Mujja kgenda mwaze lubaale mukube ngoma, lubaale tagaana kujja era ajja kujja kubanga kamu kamu gwe muganda mu nkyamu mwe muve ngolokofu, era lubaale ajja kujja beebaza omukolo ogwo. Tagaana kujja, Ddungu ajja kujja, Mukasa ajja kujja, Kiwanuka ajja kujja, Bamuyana ajja kujja. Ebisambwa giramule mukube mu ngalo mwebaze bannaaye. Bajjajja baavaayo bajja baalinnya ku gundi, oli ate agenda abuuza baalinnya kwani? Baalinnya ku muto waffe ow'egindi. Jjajja yajja n'asaba ennyumba biki nga mugenda mubizimba, kumbe bya bulimba, okitegedde. Omwaliro gw'okukika kati gwakubiri. Omwaliro gw'okukika abagukulembeza ntitugenze kusamira lubaale, muswadde, muli ku byammwe, okitegedde, gwakubiri. Waliwo omwaliriro ogukutta obuyinza bw'okukika gwe mulina okusooka okumanya. Gutambulira ku muntu, nabyewanga gwekola gwokka. Otambula butambuzi gwa kutabaala, n'ozuula n'omanya step by step, n'omala kino n'ozzaako kiri, n'omala kino n'ozzaako kiri, ng'ebintu by'okola biva ku mutwe gwo so nga tibikugambibwa bugambibwa nti bikulaguddwa, kitegedde. Gwe mwaliriro ogwo. Kakati omukyalo ono agenza okulaba ng'alaba ali mu bantu bangi, buli omu amuwa 2,200. 2,200 buli omu akwetaaga. Obwo buyinza bwa buli musambwa, buli omu akwetaaga. Buli omu ayagala otuukiriza ebibye. Buli musambwa okutuukiriza ebyago si mwezi gumu. Buli musambwa gulina amaanyi gaagwo n'obukwakkulizo bwagwo, amateeka gaagwo na biki bye gwagala. Buli musambwa bagusamirira nga baguwadde ekiseera kyagwo. Ye lubaale w'okwebakirira. Omuntu omusanga mu nsozi n'aggamba maze wano omwaka mulamba, maze wano emyezi 8, naye nga bukyanga agenda teyeebaka mu kifo kimu. Yeebakako omuti gulimu maama Nnaalongo, awo neyeebakawo ennaku 4, n'amala n'afuna obubaka nga bumuyise mu mbuga ya Kiwanuka, awo neyeebakawo ennaku 9, n'afuna obubaka nga bumuyise ku Luzza Emmanga, eyo n'agenda n'akubayo ennaku 18, n'afuna obubaka nga bumuyise wa Kibuuka Omumbaale, awo n'akubawo ennaku 4, n'afuna obubaka nga bumuyise wa Mukasesese, awo n'asooka atabaaluka n'agendako mu lutabaalo olwo, eyo neyeebakayo omwezi mulamba, n'afuna obubaka nga bumuyita ewa Mama Mawuuno, eyo n'agenda neyeebakayo emyezi 2, n'afuna obubaka ate nga bumuzza mu kifo mwabadde gye yali gye yasookera, eyo n'agenda Kabaka n'amugamba bika ku baana bange abalongo, awo n'agulirawo olugoyi, n'afuna obubaka ng'agenze mu mbuga ya Nnaalongo, ti awo twalawo ebijjanjalo n'entungo n'obulo, awo n'agenda n'abisiga, n'afuna obubaka nga bamuwadde obubaka agende mu mbuga y'Amagobwe, awo n'agenda n'agabulawo amagi n'akubawo omwezi. Bw'atyo lubaale oyo bw'atambula. Abatamusobola lubaale mu mwesonyiwe, okitegedde. Lubaale oyo yakuzzayo ku lubereberye olw'obutonzi. Olubereberye olwo lwe luwajjajjaawo obuyinza omuzimu okusobola okusamira. Naye ng'ekkubo ly'okutuukiriza ensonga ezo zonna olina kusooka kumanya bulamu. Ng'ono omukyala bw'aloose n'aga nti nasanze ekinnya nga nina wendaze, n'enzika mu kinnya ekyo n'envaayo
bakugambye nti kabaka bulamu lyekkubo. Kyokka kabaka bulamu lyekkubo. Okumanya kabaka bulamu osimbayo ekitooke. Okumanya kabaka bulamu ebibyo ebiwanvu si bya lunaku lumu. Ekinnya kye bakulaze kubikka kinnya. Ekinnya mwemuli kabaka bulamu kuddiza emyoyo gy'abajjajjaabo. Tagikuddiza nga giteredde, akuddiza emizimu n'agazimu. Gw'okola ensonga n'otuukiriza n'osunsula n'okola essunsuliro, emyoyo emibi ne gidda ku bbali. Mu Lubaale tulinamu ekitundu ky'emyoyo emibi n'emyoyo emirungi. Ye kabaka bw'omubikka aggulira buggulizi myoyo gy'abajjajjaabo. Bw'amala okugiggulira era babikka kabaka n'alowooza nti amaze tubasaasidde. Bw'amala okugiggulira ng'otandika okulondoola obubaka bw'ofuna, kubanga kabaka bubaka, Lubaale oyo bubaka. Obubaka bw'ofuna butandika okukuwa kiki ekiddako. Kwe kugenda okutaggulula emyoyo emibi gidde ku bbali, kabaka agyeddize, osunsule osigaze emyoyo gy'abajjajjabe gy'atambulanga ne Lubaale, emirambulukufu, emiwabuzi, emirungi. Okitegedde? Awo olyoka otandika okutambuza ensonga zaagyo. Omwo mwe muva omuzimu omukulu. Kati omuzimu omukulu gwe y'ono omuwala akusiseemu akantu. Akantu ako omusajja n'ajja n'essonko n'alikuyisaako n'owona. Kabaka w'omukulu, kabaka ndawula. Okitegedde? Kati mu katundutundu ako kabaka ndawula waggulu ku Namulondo atuddeyo ne kabaka Mukasa. Kabaka Mukasa yasemba ku ntikko, era gwe musambwa gwammwe omukulu. Okitegedde? Mu Lubaale wammwe. Kati abantu bano abangi obungi bwabwe buli omwaka wadde 2,200. Gatta 2,200 ezo obungi bw'abantu abo kye kiseera ky'olimala ng'otambuza ensonga. 2,200 olwo lubiriizi, eyo mpaama, by'ebiseera by'olimala mu Lubaale. Bw'olitambula nga mu ppakupaku oliba osembye ali kulema. Bangi nnyo abatabadde ne bamala ebiseera nga batabaala ne batatuuka ku lyengedde. Abamu nga yali alowooza ajja kumalayo emyezi 2, mwezi gumu. Ebiseera bye yeebakiddeyo mu myezi egyo ne bimufa bwereere. N'awunsika nga tafunyeemu, emabega gy'ava tamanyi, waali tamanyiiwo, ne maaso gy'alaga tamanyiiyo. Omuntu atambuza Lubaaleyo nga weegeziwaza, n'ogenda nga weefuula mugezi, kino nkimanyi, buno obubaka mbufunye sibuwaayo, kampeeyo buno bwentegedde, buno saabutegedde sijja buwaayo, kubanga embiri n'ensozi zibeeramu enkiiko z'obubaka. Bw'osirikidde mwe muli omulamwa. Bw'owadde ojja kusanga nga bw'osirikidde bwe bufuga bw'owadde. N'olwekyo omuntu yeegeziwaza, omuntu eyeefuula amanyi ng'agenze mu bifo ebyo tasobola kumalako tawangula. Era bangi bawunzika tebatuuse, bangi bawunzika tebatuukirizza nsonga ezo, kubanga ensonga ezo okusamirira kabaka ofaanagana omuntu atambula mayiro 8 ng'otambuza bigere. Okitegedde? Ekintu kabaka kye kikutte Lubaale yenna. Okumanya kabaka oba oli mu kusamira misambwa gyonna. Kyokka kabaka tamanyibwa lunaku lumu, kubanga obubaka bujja bwematira. Si buli lw'ogenza okutabala nti buli lunaku ajja kubeera ng'akeera kubuulira. Okitegedde? Bakubuulira beematira okusinza ku misango gye muyise, bajjajjaabo bunyeevu Lubaale bw'ayina. Ojja kwebaka olwaleero bakuwa obubaka babuukewo ennaku 2, bakuwa omuddiringana gwa nnaku 4, omala omwezi mulamba toloota. Ye Lubaale oyo alimu n'ekibonerezo ky'emitango, okuliwa emitango n'okugjawo obusungu. Alimu ekitundu ky'okukubonereza. Okitegedde? Alitusamira alimala kugezesebwa, alitusamira aliba mukkiriza. Kati ye Lubaale oyo. Abalowooza ebyamangu bangi basonze ssente, bangi baguze ebintu, bangi bajjuzza ebintu mu mayumba. Embeera tetereera. Kyokka baloota amasomero, bazzeeyo ku masomero basoma. Kituntundu ekyo ne bw'oliyagala ebyamangu tolibifuna. Mutukwatenga bulungi mu bintu bino bye tubasomesa, mubiggyemu omulamwa, mubitegeere nnyo. Ffe twajja kubayamba. Bino bye tubasomesa temubituwaako musaala. Teriyo muntu gwe tusomesa bino nti atuwadde kino. Teriyo muntu gwe tusomesa bino ne tumala ne tumuwa nnamba ya ssimu. Tusangibwa wano. Tubasomesa ebintu bino ebitalimu kigendererwa. Temuli kigendererwa, tusangibwa wano. So omuntu eyeeranga ye muntu gw'osanga ku leediyo nagamba nvumula kino, ennamba yange yeeno. Bw'otuuka mu tawuni bweti buuza aba boda boda, tekkuba erigenda wano lye liriwa. Ebyo tolibiwulira mu audio zaffe ze tubasomesa. Twajja kusomesa nsi, ate temujja kutuzuula gwakubiri. Twajja kusomesa nsi, atakwata bino ng'ogenda kuwangatto. Tukusomesa, tetulina kigendererwa,
tetukusaba kutunoonya okitegedde era tetwagala wabula tukusomesa otambule n'okumanya olekeraawo okutambula omuwawa tambula n'okumanya okitegedde tebiriiko musaala bwannakyewa wabula bw'owulira kikukutteko nga kikukutteko osobola okutwebaza lwakuba nti abantu abasinga bakodo okitegedde oli omubuulira ebintu nga bino nga biri muyamba ebbanga lyonna oba oli aba ayinamu kakadde nga tasobola kuwaako wadde emitwalo 5 wadde emitwalo 10 okutwebaza ekyo tukyaniriza okutwebaza tetukigaana okutwebaza tukyagala kubanga omuntu yenna ayimirirawo mu nsi ng'alina obusobozi oba n'okutusobozesa okubasomesanga oyinza okusanga ng'omuntu aba alina okunywa ku mata aba alina okweyagala ebyo byo tetubigaana naye tetutaddeemu kapande tusange wano tusangibwa wano era tetuteekamu bino nti eno endwadde nze ngisobola eno nze ngikola bwe nti wabula tubabuulira ekikolo n'eddagala na butya bw'osobola okwetereezaamu gwabiwulira n'otambula mu nsi nga weenoonya mu mbiri mu nsozi eri abasawo abamanyi eri abantu bemmanyi ku byalo eyo nga musawo asamiridde ebbanga myaka 2 myaka 3 ng'ateeka okuba alina kyamanyi tubasomesa ebintu bino mutambule n'okumanya mutambuleyo mu bantu abatudde muno n'ab'enjawulo mubeebuuzeeko ku kino ne mu kino ne mu kino okitegedde ng'otambudde n'okumanya ogendewo omusawo ng'okimanyi nti guno muzimu gwennyini gwe gunnuma otuukewo omusawo omugambe nti nsaba omuzimu guno ogunnuma jjajja mukama wange ombuulire bye gwagala mbikole ng'otambudde n'okumanya oleke kutambula nti omutwe gunnumira mu liiso nti balabika bandoga otambule ng'omanyi nti guno muzimu gwe gunnuma jjajja bandagiridde wano nzize ne mukama wange nina omuzimu ogunnuma naye jjajja gwagala ki awo nno ne jjajja ojja kuba omuwadde obutakubba kubanga ojja kugenda ogenze dayirekiti era ojja genda okulanga mutaddewo ekibbo kyagwo n'akambe n'olubugo kale nno ge makulu g'okubasomesa tusomesa nsi twajjanga batume twajjanga okubazibula amaaso twajja okuggyawo akazikiza akabali ku maaso mu birowoozo ne mu kkubo lyammwe mwe mutambulira okutwebaza tetukigaana okutuwa tetukigaana bw'ompa oba owadde bingi okitegedde era tubakubiriza bulijjo okutuwa ekyo kyo tetukyerabira okutuwa kubanga ebiseera bye tumala kubasomesa okubateekako obudde oluusi mu kiro mu matumbi tusula tusomesa ekyo kyo ekyokutuwa kyo tukyaniriza ekyo kyo si kibi omuntu ogabako n'abasomesa abalala bangi nnyo ku mikutu egy'enjawulo ku mitimbagano egy'enjawulo mubawe balye kubanga omulimo gwe babateekako si mwangu musomesa ki oba musawo akutaddeko obudde omuwe ku ekyo ekitono ky'ofuna mwawulizeeko aba asinze abooluganda lwo abali eri abakotoggezi aba asinze kitaawo n'ennyoko yakola ogw'okukuzaala n'akukuza era ekintu ky'obuzadde tekirivaawo n'ate kitaawo alina waatuukira n'akulekerera ng'olina by'omwebuuzaako abikukwese n'olwekyo omusomesa yenna avaayo bali ku mitimbagano gino okukeera enkya n'omuwa akakadde tekiriimu sitaani kukeera enkya n'omuwa omutwala agenda awuutemu supu tekiriimu sitaani muwe kubanga balina ekitundu kyakoze bakadde booluusi kibakutogeddemu ng'ensi ekukunya n'olwekyo mukazi gwe eyeddira emmamba ebigambo bino biteekeko essira tukunyonyodde ku musajja w'essonko tukunyonyodde ku kinnya ky'oyiseemu tukunyonyodde ku muwala akusiseemu akantu bulijjo akakujigija tukunyonyodde ku bantu abangi abakuwadde 2,200 byonna obitegedde 2,200 kitegeeza okwebakirira lubaale ebbanga eritali ggere ebbanga eritali ttono kaakati webakuwadde 2,200 n'obuuza omuwala nti ono omusajja muweeko ku ssente zino zibampadde oba gwe ogenda omuwa omuwala nakugamba gwoba omuwa n'okwata emitwalo 2 n'ogiwa omuvubuka n'omugamba mpa balansi kitegeeza agenda kukuddiza balansi wa mutwalo naye asigaze mutwalo omutwalo gukutwala muwala gwe bakuyita okutereza ensonga gwe mutwalo ogwo muwala gwe tegeera nnyo oba oli muwala oba oli luwala oba oli lukazi oba oli mukazi tegeera bino omuwadde emitwalo 2 naye nga awusaba akuwe balansi kitegeeza akuddiza mutwalo agenda kusigaza mutwalo omutwalo gukutwala bakugoba dda mu nsi tokyalinayo bibyo olinda kufiirizibwa olinda bibyo kumala kufa
gwe mutwalo ogwo, mutwalo gukutwala kyokka gy'otannaba kutegeera oba wa naye nga mbiri, lubaalo yo wa mbiri, lubaalo yo wa nsozi. Kyokka bw'omaze okwogera ku bya ssente ezo, omuwala ono alina eddagala lyakuwadde n'olinywa, emmeme neekusinduukirira. Emmeme bw'emaze okukusinduukirira n'owulira nga bikutabudde, omuwala n'akugamba nti oli jjajja, akakutemye. Kakati bano abawala oba abakazi bano bw'osanga enkya nga beewugguusa, okitegedde, n'omugamba oliko obuyinza, olituulako mu kasubi, gw'otuddeko amaanyi g'ekika, omuzimu ogutuddeko gwalagulanga, ojja kuba mulaguzi olw'okuba akyalina amalala ag'ensiga muwuuba. Kyokka ebintu abiroota n'alabanga gwe abimusibako. Tukugambye lubaalo ono mukola biva ku mutwe. Bw'oba oyagala lubaalo ono akuleme, kola ebikulagulwa. Bw'oba oyagala lubaalo ono omutuuse era akubeerere mwangu, kola ebyo ebikuyita ku mutwe bye byama ebikulu ebitawunyikamu. Omuwala gambye oli jjajja. Jjajja yaani? Jjajja yatuddeko emyoyo egyedda, bajjajja mmwe baliiso lya mukulu. Olibeera mujjanjabi ne bw'olyebuzaabuza emyaka 10, ne bw'olyebuzaabuza myaka gyo gyotta, biseera byo byotta, mpozi ng'onoonya kuwunzika na birwadde, onoonya kuwunzika ng'oli mu nkuseere, ng'oli munaku. Omuwala gambye oli jjajja. Era olw'okuba ekigambo ekyo kinene, ossizzaawo n'ekikkowe n'omubuuza naawe oli jjajja, n'akugamba nti ye ndi jjajja. Kitegeeza omuwala oyo gwe muzimu ogwasawulanga, ogwayitibwanga jjajja. Kati awo gukuwadde busika, gukutuddeko oledde gumaze okukulamba. Ojja kukola emirimu gyagwo bwe guba gwatuulanga mu ssabo, mu bibugo ebikutta obukuku. Ebibugo ebyo olina obbiyitamu, olina okutuuzibwako nga jjajja. Oli jjajja, okitegedde? N'olwekyo omuwala wamaze okugamba ebigambo ebyo, nakugamba gendako wali mu muti owummulemu. Omuti okuwummulamu kye ki? Mukasiikirize. Kwe kuva ku byensi ebyaleebuleebu ogende otuule wamu mu bujjajjaabwo. Omuntu atudde awamu gy'emirembe gyo, okeera mu bisiikirize. Ensonga ezo za Ssaalongo. Jjajjammwe Kabaka atudde mu busatu. Kabaka Mukasa, Kabaka Ndawula, Kabaka Bulamu, gwe muti ogumu. Kitegedde? Kye kiwummuliro kyo, gy'emirembe gyo, ke kasiikirize. Okitegedde? Bakugaana ebyensi ebyaleebuleebu, ngenze kusaba mirimo wali, ate banvumidde ku mirimo. Ate biki? Genda otuule wamu, genda ofune wooteeka obuyinza bw'abajjajjaabo. Ke kasiikirize, gwe muti wakusindisa okuwummula. Genda ofune wooteeka ebintu by'abajjajjaabo. Ke kasiikirize, ye musawo Omuganda. Enkya ogenda kuba musawo Muganda. Ye kati ono n'akwesibako bwesibi, anaategeera tekyetaaga kumusulako. Be bano abakazi abategeera enkya, omunyonyola ebintu nga bino ategeerera myezi 2, kwolwo tasobola kutegeera. Kati bw'obanga olwawo okutegeera ng'otegeerera myezi 2, odi eno giddemu enfunda nga 3, ogitegeere nnyo, kubanga buli kimu nkikugambye. Akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.